bamukayanira kati singa kwada kyagwadda tuliyeyo kati naye kakati bw'obeera omugagga I think ate n'abantu be balinamu ate n'abantu be balina kakati awo tukyabiraba naye nga ekisinga obukulu mulimu ebyobuwangwa mulimu ebitali bya buwangwa so ekisinga obukulu I think nti era kyandibadde wakati wa famire ezo nze nga bwenzize nzisaba era nja kweyongera okuzisaba nti bino byongera kwanika famire kulaga buziina bwabwe oba oliawo ekintu ekitali kituufu ekitali kirungi wadde n'akatini so okukkaanya ne tuwerekera mu ganda waffe nze abadde nga kitange kubanga mbadde mumanyi personal mbadde mumanyi era yampagira nampa yonna mu famire ye kubanga ye yabadde amanyimu era yabadde mukwano gwange so ndowooza nti kino mu kifaananyi kye tekigwanidde kye tuliko kino kyetugenda mu ssaawa mu kifaananyi kyengo tekigwanidde tekyetaagisa ate era tekigwanidde kubanga ng'omuntu kiswazaamu aba famire ne bwe galawo ab'enganda bajja kusigala bateekebwamu olukongoolo okusinziira enesa ati enesaidi budde ajja kusigalwa ateekebwamu olukongoolo era bwe batugaa nti mwami yawangudde era sitiiru olukongoolo lujja kusigala zombi singa tuba gusaliddwa busalwa olukongoolo lwakusigalawo sekendire bwe gusalwa mu nsalwa yonna gye gusaliddwamu bwe bamuziika ew'omukyala kitegeeza nti abafamire ate tebajja kgendanga wa mukyala ng'okuziika kuwedde bwe bamuziika ewa famire kitegeeza omukyala n'abaana be obagoba ku kitaabwe njawukana kyezo eziyinza olobera abaana okudda ku kika kuba kiri kika kyabwe anti enjawukana entuufu oziraba eziriwo nti kati teziri mu kika newankubadde nga zeesigamizibwa ku kika bonna bwasobezebwa bwe tutunulamu bwe batugamba nti ono Ssaalongo ateekeddwa kuziikibwa ku kijja tatandika kijja okusinziira mu buwangwa ate era nti Ssaalongo ono yasika ekyo kiba kikyamu ekyo si kituufu mu buwangwa so bw'ofuuka Ssaalongo mu Buganda ekifundikwa kino eky'obusikaati ekyo kikugibwako ekitegeeza bwe tuba tugoberera buwangwa butuufu olunaku yafuuka Ssaalongo ekifundikwa kiba kyamugibwako aba takyali Ssaalongo era bwe baba tebakimuggyako ate eyo ensobi eyinza n'okuba nga yeyamuviiriddeko okufa kuba kyo kiri ekifundikwa kiba kisigala kibanja omuntu omutuufu okusinziira ku nzikiriza z'obuwangwa okusinziira ku kebampadde anti kati tuli tubadde tulina ekigamba nti omugenzi Ssaalongo ate yasika kati mukulu Musisa ngambye nti omuntu the moment kasimaliriza okusika bw'ati azinye okusikira omuntu ekifundikwa kakitegeeza nti nno bwe kibanga tekyamugibwako eno ne bayasobezebwa wali mu ntandikwa kitegedde so kati ekyo kyennyini ekyo kiyinza n'okuleetera n'okuviirako akabasa akatta omuntu kubanga kyekifundikwa mu buwangwa kisigala kibanja sekendire tosobola kugamba
nti ono Ssaalongo tatandika Kijja ng'abafu bali 3 basooka ne baziika ababiri ku Kijja basooka ne baziika bali ababiri babakwata ne babatwalayo ku Kijja ne basooka awo Ssaalongo aba atandise abantu baziika ku 8 ssaawa ntomuziika ku 12 ababiri abalala. So ekyo nakyo narrative nayo toyinza gireeta. Kakati ekituufu kye tulina okusinziirako. Ekituufu ekyokusinziirako kirina kudda mu famire. Bino bye balimu bino biweebuula linnya lya mugenzi okusinziira ku maanyi ge n'ekitiibwa kye ne sayizi kunoonya kiki ekitaweebuula mugenzi. Kati ne tukola ekyo kubanga ne mu bulombolombo basobola otukubirayo. Mu bulombolombo bamaze anti bonna buliwo tebustanding. Bwe twali tunyumyako n'emuze luli katono nnyo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.